All right, ETV Uganda, Ward XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwezi gwa bikujjuko tuli mu Desemba, ennaku z'omwezi 18, olunaku lwa kusatu. Wiiki ejja ge mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo eri bannaffe Abakristaayo. Bw'otunuulira wiiki eyo ejja kubaamu ebintu bingi nnyo. Bannange mwenna abakola bye mukola mwegendereze, tonywa n'ovuga. Don't drink and drive. Omwenge nnyo ogwo gw'osobola, si kunywa ate onywe n'ogw'omwaka ogujja, kubanga oyinza okwagala okunywa omungi ate omwaka ogujja n'otatuukayo. Mbaniriza nate abali mu United Arab Emirates, abali e Bahrain, abali e Oman, abali e Kuwait, abali e Saudi Arabia, abali mu United States, abali mu Europe, Scandinavian countries awo wonna, abali mu United Kingdom, abali mu Australia, abali e Canada, United States. Thank you so much for watching. Olunaku olwaleero neera nkomyewo ne sister wange Hayati Shamsa. Emboozi mwagiraba eyaluli. Mukomezzaawo tugenda kubanga era tuwayawayamu mpola mpola okuva ku lunaku lwa interview. Bingi ebize bibeerawo era nga tugenda kubanga tubaako bye tusharinga mpola mpola. Shamsa, ogamba otya? Bigenda bitya? Birungi mpozi mma. Gye tuli naffe emirimu tugezaako mpola mpola. Bagamba ki eyo? Nze bali balungi. Mpozi mmweno. Naffe emirimu tugezaako ogikwasaganya. Wiiki ekutambulidde etya? Okutanga okutwaliza omutentambulidde bulungi. Naera ngamba alhamdulillah. Kiki buzibu ki? Mbadde mulwadde. Okay. Nenga kati owulira otya? Kati ndi fine. Kati oli fine? Okay. Twasembayo okulabagana ndowooza isiniale a week. Yali last week, I think it was a Wednesday still. After 7 days again we are meeting. Interview twagikola, reactions zaali nnyingi. Biki byosinga bye wayigamu like nga tuvudde ku interview eyo abantu bye baakugamba okusinziira ku bye wayogera ni bye baawulira? Sookera ddala kyenyinza okuba nti like actually ekisookera ddala kyenyinza okwogera kyenfunyeemu. Nayongedde ofuna emikwano. Fine, mbadde n'emikwano era nina mingi, naye nayongedde okufuna emikwano. Nayongedde okufuna abantu abampabulamu. Nfunyemu abampabulamu. Nfunyemu abantu abeetaaga okumiitinga abagala okundaba. Actually nga natandika basaba ssente okundaba. Nina abagala okundaba. Nfunyemu like challenges kati like waliwo gundi nayogera nenjogera ku anti wange yangamba nti genda okole ssente zinazo omulambo gwo yanyiiga, which is it was true. Somewhere kubeera abantu bwe yanziramu. Nenfunamu like okusomezebwa nti abamu ngira nga wamanyi nti mu kawunga temubula mpulunguse. Abamu ne bagamba olimba. Naye kati nina emikwano mingi bendi nabo bamanyi what I went through, because abamu nabagambanga what I was going through. Balinga babimanyi, though nalinga sitera kubyogera kuba like I'm inspired by so many people. N'abantu bangi abali abroad because of me. Oli najja naga Shamsa nze because of you. N'abantu bangi abanebuzaako ben directing, some ben advising kati nga tosobola kuvayo no bagamba kintu kibatiisa oba bamalamu amaanyi kuba abasinga mungi bamu bagumira ku nze oba okitegeera. So you are an inspiration to majority of them. Okay. Byonna bye wayogera olina kye wejjusa n'ogamba? Tewali. Kwacha bwe kye nayogera nakiyitamu. So sina kye najjusaamu wadde naaka. Wadde nakama kukiwa kyanyongedde nakunfuula muvumu, because naye ate abazanga nga ne Shamsa, you're a strong lady. Shamsa oli mugumu like okuvayo like no opening up nga conversation yaffe we yali ng'emboozi bwe yali like how can I call it, opening up kiina kye kiyambyeko obulamu bwo like okuba relieved mu ebyo byonna bye wayitamu? Actually manyi kibi nnyo like okubeera awo noba ng'olina ekintu ku mutima nga tolina muntu gwe weeyabizaako nga kikulu mane nga tosobola kyogera.
ebiseera ebimu nze n'okufuna depression bwemba siyogedde bubi ekirala kyekyanyambyeko ekirala it's good to be there nga omuntu amanyi kyoli like there are some people they love me just the way I am because of what you've gone through wali abanjagala olwekyo kye nayitamu waliwo abalina kye bandabamu olwekyo olw'embeera gye nayitamu waliwo abannenyumirizamu actually mulimu abannenyumirizamu nange Shamsa you a lady of all seasons ate nga nange ekyo nkyewulira All right, ETV Uganda Wad XP tugezaako okuwayamuko ne Shamsa ebyaliwo bye twayogera naye nga si ensonga enkulu lwaki tusisinkanye leero tugenda tunulira ku the other side of her story kubanga bingi byazza akola recently waliwo omwana eyafuna accident omwana oyo n'omuyamba omutima ogwagala okuyamba wagujjawa because omwana ono bamutomera nga tomumanyiiko n'ogenda n'obeera naye mu ddwaliro lwaki wakikola era obuvumu obwo obujjawa obuvumu obwo kyenyinza okwogera like nga yenagamba nze nakuzibwa jjajja wange mukyala muvumu then ekyokubiri ama mother like I told you ndi muzadde ekyokubiri ekintu kyonna kyonna kaso kikola with passion tekibaamu like oba kulumira nga totunuulidde ofunyeemu nfunamu ntya kasokola kino nga togambye nti nkola kino because by the time when nayambira omwana oyo gwe mbadde ngandabirira nali nva kujja wange ku ssomero namba kumujja ku ssomero nali nakajja wange bwenti nga tutambuddemu okuvaana nawali motoka netomera oyo mwana emmotoka yamutomera yali asala kkubo yali akava mu taxi nga bakava mu taxi nejjajjaawo yali wa ssomero bali bava wa Kisonga bagenda e Kisoga okay kati bali bakava mu taxi nga nava mu taxi nga olinda motoka akweyongerayo nga bakamira bati aside the road motoka nemutomera so lwaki gwe wamuyamba lwaki jjajjawe si ye yamuyamba ekintu ekyo nkuze bakinvumira ewaka kyenyiza okugamba kale bakinvumirako ewaka kuba nakyenzuka nateranga okuba like naddange ewaka we nali nga nsoma nateranga okudda ewaka okulya langi naye nga wemba nkomawo okulya langi nkomawo n'abaana be bati ku ssomero naye nga wemba nsanzewo ennyonga y'ekikajja emungi gya n'emikwano gyange oba nsanzewo akatusowaani kamu nga nkala n'emikwano gyange so kangamete ekintu kyonkuni oba paka kuva na ku ssomero nze nabeeranga ku ssomero nga nze nsooka ogwa mukewu like ngebyokulya bizigwako mangu kubanga alinga mbigaba kitegeera wenda mukwano gwange talina sukaali nga nze nina lwaki mbasumuwa kuba bukya ku makya tenze nga nina kati that time ekyandetera okujjawo omwana oyo ekyo kyo kindi mutima okuyamba kindi mutima so naye nalaba nga omwana bamutomedde abantu abasinga obungi nga batunulidde emmotoka abalala nga bali awo nga omanyi abantu bakuba bifaananyi bakwata vidiyo nga tebatunulidde omwana nze ng'omwana mmanyi afudde so nempulira nze natyanga nze nenzijjawo omwana ojjawo omwana olwo jjajja akola ki jjajja nga pressure zimukubye kati omwana bwamujjawo wamutwalawo namuddusamu nasooka nemutwalawo ku kilinika awo okumpi nebamuteeka ne bamuwaka first aid bamala bamuwaka first aid ne batugoba nga tebamusobola what was the mukoma kwegamba bali tebanategeera buzibu ki bwafunye okay so bwe mwamujjawo mwamutwalawo nagenda mukono na mirembe bwe nagenda mukono na mirembe nembeerawo like nga omanyi nti oyambye omuntu tomumanyi nga ne jjajja tannatuuka jjajja nga ye namuleka alinze omutima gwali nga temumanyi gyali jasamanya nti jjajja yali n'omwana kubanza motoka weyatomera omwana nze omutima gwandi ku mwana nze nasooka kulaba mwana jjajja saamanya nti azze n'omwana so nze nakwata mwana nga nziruka mu ddwaliro bwe namutwala obuzibu nembusangawo nti nebambuza ebikwata ku mwana nga sikola ki sibimanyi betaaga okumuteekako oxygen betaaga omumuteekamu x-ray nga tomanyi medical gundi ye medical background simanyi bambuza emyaka gye bamuzaalawo omusanze balimu abembuza naye nga sibimanyi so I had to take a pic nemiteeka ku Facebook inda tomanya kuba kati abantu enaku zino Facebook ennenge gyetyambamu abamanyi ogikozesa bakimanyi na nenkiko nakikubira ebifaananyi nga neetaaga abantu kunyamba like oba waliyo omuntu amanyi omwana anyambe so at that post did it reach the owners of the kid how long did it take like kuba nalaba mwalwa mu ddwaliro nalwayoko kuba twava mukono naye mukono nabo baatulemwa ne batusindika emulago
So all that period ngandi naye For how long? namala naye weeks like nga 2-3 kuba bakamuzaayo waka. Ng'olwo bazadde be bali wa tebamunoonyaako? Abazadde kyenzijukira era ekyampisa obubi jjajja we naye jjajja nga zengulu jjajja n'agoberera omwana n'atusangayo mu ddwaliro nga nze ndina omwana kajjajja bwe yatugoberera ne mubuuza olwo kale nga kiraka famire omwana si bantu nnyo ba Facebook ba bukyalo kujjako Facebook kyanyambako bampanga obuyambi abatuweerezanga ssente bampeereza abatuweerezanga engoye batuweereza abajjanga mu ddwaliro tulabako bajja banyambako badde kuba nange nali sobola kikola nzekka. Kati bwe natwala jjajja yatugobera jjajja nenamubuuza jjajja ng'alinga ateredde nemubuuza jjajja mama w'omwana aliwa jjajja nangamba mama w'omwana ali bweru yagenda kukola yagenda kukola namugamba do you communicate like muwuliziganya nangamba nedda namubuuza ali mu nsi ki nangamba ali yangamba Oman nemugamba Oman kisoboka okuba nga temuwuliziganya olw'ensonga waliwo famire ezimu nga tebakkiriza masimu oba nga tebalina na internet oba nga tebalina wifi so nenkitwala cool n'abantu abaana okusooka dde abansondyako gyali emitwalo 12 nensooka nengulyako omwana amasuuka ali talina nengulako ebintu ebikozesebwa ebisooka awo mu ddwaliro kati ekyasinga okumala tukyali mukono mu ddwaliro nali ndi awo nobawo omukyala eyajja nga bagamba muganda wa maama azaala ono bebi like bangamba maama oyo omwana balongo n'oyo kati engeri gye nali nti nange nali mu ddwaliro wakajjukira nali nange ndeseyo abaana owange nali mulese waka nga nange omutima ogumu gundi waka abaana nabalekaawo kuba owange nali nange nakamujja ku ssomero oba atomere ono owange namulekaawo nemugaa wetwale waka nengenda n'ono so kati naye nga ngamba engeri gye namulese awo simanyi oba yatuuse waka kubaka olunaku saddako waka nembeerawo paka omukyala yajja nangamba balongo nembuusa jjajja nangamba ya temugaa nnyabo mbadde nsaba osigaleko wano n'omwana nze ngende nze nsooka nzireko nange waka ndabe famire yange gye nalese waka nakkiriza nemulegera ssente nze nali nsigazaawo nga nguzeeko ebintu nenzirekera omukyala namugamba ze ssente zakwekomesa oba bakugula ddagala oba ki bwe nazimulekera nenzire waka mala okulaba omwana bwe naddayo waka mama wange nambuuza gye nasuze nambuuza wasuze abaana bagenza okukima baana biki tewakomyewo wambagatira bino wambagatira biri like ng'omuzadde waayo nemunyonyola nangamba bula mwana gwe ekisa kigenda kusuulibwa bikigenda kussa mugamba masobola kyebeera kuba nze obulamu bwange bwonna nakuzesaga kulaba muntu ng'alumu ate nga nsobola omuyamba era saalwawo olwanaaba bwe nti kasana bwe nti omwana wange ali safe saalwawo naye ate ngenda okuddayo mu ddwaliro n'omukyala gwe nalese ne jjajja ng'ate agenze ne ssente yannyuka bunnyasi n'agenda yali amaze okukola wamuwa ssente mmeka nali nsigazayo emitwalo 7 angimuwadde olwo muli mulago mukyali mukono tukyali mulago kuba mulago twalwayokko twamalayo wiiki ng'emu omwana bwe bamukebera yasinga kufuna buzibu ki yafuna obuzibu ku mutwe actually era bagenza omusibula tanaba olulimi no nga telunasituka bulungi nga n'okujjuka ebintu ebimu tanatandika bijjukira bulungi tanaba kutandika bulungi kwogera n'ebintu ebimu tabijjuka tasobola kugamba nti ono jjajja oba onaani okay so mwamalayo kakati kyekyaddako awo okomyewo omusanze ssente azitutte jjajja nga ye waali mu ddwaliro ategeera bulungi jjajja namusanga n'enjala emuluma nga talina communication mini yonna essimu bwe yagira essimu teyasigaza ssimu wali nga babatomedde essimu ye kati ono yabafuna ati ono gwe bagamba simanyi maama we biki muganda wooli muganda wono alaka yakuba ku ssimu ya jjajja oli bwe yagikwata n'amugamba yafuna accident bali mulago kati oli najja nga amunoonya nedda oli oyo omukyala bwe nagenda mu ddwaliro nze namusangayo busanzi tewamanya ngeri gye yazzeemu oba jjajja yeyogera naye sinza kuyimba nenze namusanga nembuuza jjajja ono yaani nambuulira namugamba okay so famire eyo omwana bamugize ki ekyaddako awo omwana twabeera emulago actually ekyenebaza n'omukyala eyatomera omwana twamala ne tumulaba yajja n'ajjanjaba omwana n'asasula payments zonna n'amujjanjaba n'atekinga care of the kid bwe yamala omujjanjaba yalina eddwaliro oyo omukyala n'atujjayo emulago n'atuza ku ddwaliro lye nawo ne tubeerawo nga liri muko naawe
yali mukona ekishanyambako nti lyali kumpi naera saakoowa though yali azze saakoowa nagenda ngera nga mpita mu bantu awo mu katale wonna seeta nga mbalaga ekifaananyi ky'omwana nga batuwa engoye batuwa ebyokulya nga mbitwalira jjajja kati era ne baddamu nani mama w'omwana ndowooza yamala n'akimanya eri omwana n'akuba essimu oba yali akebera namawo confused olw'ensonga bwe waliwo omukyala eyankubira essimu kuba jjuka essimu yange nayamba omwana wateeka ku Facebook nateeka essimu yange ku Facebook neŋŋamba abantu alina obuyambi bwonna kyosobola sindikako eno ennamba so kati waliwo omukyala yajja n'aŋŋamba ate mama w'omwana tali bweru ate mwali naye yafumbirwa mbalala titumanyi kyakola bagamba nga bibuzaabuza nebimbuzaabuza nangamba katobe ekituufu kyeki naye nenkivaako ekya mama w'omwana nga ndaba binsi olaba just guyamba mwana atalina buzibu okay focus yandi ku mwana so omwana bwe yatereeramu bagenda Kisogo oba baddayo gye baali bava baddayo eri gye baali bava ewa Kiso kakati famire kugamba famire yakwebaza jeje yakwebaza nnyo actually ekyamakulu kyendaba kyasinga ddala okunyamba yansabira emikisa ate nze nzikiriza mu mikisa kuba ebiseera ebisinga tutambulirako nnimi z'abantu mbulamu kitegeera osobola okubeerawo nga famire wa mamawo nga talina kyakusabira naye emikisa gy'ofuna mu bantu gikumala okufuuka kyoli so emikisa gyokka gye yansabira nankwatako nangira bw'ati nampahaga kyampa essanyu okulaga nti yandaga nti akoze ki bigambo ki byejjukira bye yakugamba ebyakuzaamu amaanyi ebigambo ebisooka ddala abantu bokka baali surrounded batya omutima gwennina bantya bagamba omwana muto naye alina obuvumu like she's strong obuvumu kuba nalondola omwana okuva enamulonda ku kkubo nga bamutomedde paka bwawonye paka kudda waka and alhamdulillah nenebaza ntufunayo n'omuntu natugamba agenda muweerera all this coming year nangamba omwana aba atedde nga atuse okudda ku ssomero kubeera ekituufu kinti famire tebali mu mbeera nnungi they are not well they are not at all watukayoko gye babeera era agendawo with this weekend are you in contact jeje yamala n'afuna essimu are you communicate with her do you communicate with her namugulira essimu omugulira sente abasama mulinamu sente wamugulira smartphone namugulira akanera akamapeesa kasobola tasobola smartphone buli wendi nkufuna netaga okuba nga tucommunicating nga tuwuliziganya so naye nomufunira essimu alright ETV Uganda wadde XP ndi wano ne Hayati Shamsa we are trying to go through her personal experience her charity activities okuyambayambako abantu omanyi okuyamba kyemmanyi si muntu nti kuba na ssente nnyingi naye wabula okuyamba guba mutima kakati ng'ogyeko y'omwana waliwo bw'otunulira stories ku Facebook waliwo abantu bangi abamu bozooyamba naddala abo bakadaama baaki kwegamba embeera eyo ogisanze otya era do you just do it for fun oba okikola bukozi olw'okuba oyagala nnyo n'abantu abalala nabo okuba mu mbeera ennungi oyogedde ansa yange actually njagala nnyo especially abawala bali myaka gyange njagala nnyo balaba nga baprosperinga era nze ebiseera ebisinga mba nyambye omuntu like nendaba nga nawe mutuusiza sitera nnyo bagoberera kitegeera sitera nnyo bagoberera nti ate oli abamanyi kyenkoze abamu ngera nga omanyi nti tosobola kusanyusa buli omu tosobola agenda nga buli omu omusanyusa oyinza okukola ekintu bamafiina abantu bamafiina ayambye abantu bangi bamu bagamba bw'oyamba oli abantu bagamba yeeraga abamu bagamba yeeraga akakawala kemanyi mulimu abagamba kamanyi kakabi nnyo which is not right nti ebiseera ebisinga nze oli actually abamanyi bo bamanyi abantegeera nti oli bwantuukira nze kino emba sikisobola I try if I fail ate sitera nnyo okulema tisika okulemererwa nnyo noona ngezaako bwe nkuyamba bwe mba nze sisobola I have my people besobola okugamba nti sisigenda kusobola naye ono asobola okukola ki asobola okwema like I told you nti being famous nafunamu emikwano ate emikwano eginyamba ejinzimba I have so many friends but manyi nti ono mutuukira mu kino asobola okunyamba so when someone comes to me nanga Shamsa
nina kino abamanyi bamanyira lwampeza audio ba ku WhatsApp ba ku Facebook na kuba messenger yo ndi munafu okudda message kuba ba message nyingi zinzibwa lyo okudda mu WhatsApp enyanguyira. In fact some people were complaining yomu nalaba comment omulala nga agamba yakuweereza message like one year ago like you replied like after 10 months. Olowooza tekikoseemu abantu bo? Actually oba weetaagayo kiyambi asoma message? Sikataga kiyambi nange nzize ngamba nnyonnyola. Ekisooka I have a WhatsApp group like na enamba yange ku gundi kweri nagiwaayo WhatsApp kye kyamazima ate oba oli wabankwedde audio ku WhatsApp mbasagala audio nga mpanvu empa obuzibu mbako ne message nyingi kati bwe ndwawo nga ngendo zinenda mbasigenda ziddamu ate messenger ekinsumbuwa olugenda wanti ku chat when I open kati message esinga obungi zikola ki zigenda wansi kati bwe nzijanza mbikula zino eziri current ziri ziba zimbuzi kuba message ziba nyingi oba oddamu ono ate buli omu aba yeetaaga attention yo buli omu ayagala omuddemu that very moment mba ne message ku messenger oli omuntu akomentinga ne ku post ku Facebook n'ayagala omuddiremu awo nengenda ku page nayo mbayo ne message kati nenzira ku WhatsApp nga nayo message olumukale ne bibanga binkalubiza ate ndi bwomu nange nina ebintu byenkola nganze ku bantu bozo kwasizaako oba oyambako naddala bano abaganda baffe abali ebweru osinga bayamba mu ngeri ki? Ebisera ebisinga kyensinga bayamba nsinga bayamba okutambula like nsobola okubayamba like olubumu oli najja nagamba Shamsa njagala atambula naye sina passport Shamsa njagala otambula naye sina wentandikira no munyonyola process nogamba gundi ayinza kukola bwati oli ayinza okuyambako kino kyovani na video gye nakola ne mbagamba ekintu n'oba tokyagala nabagamba nabanyumiza like mu story yange yasooka nti nze passport yange nagisondera omwaka mulamba bw'obaawo ng'olina kyoyagala nobeera focus nobeera determined nobanga ekintu ekyo okitadde mu mutwe n'okiremerako kiringanga mwana kuva buto nga ganjagala kuba kineeno trust me bw'okiremerako okifuuka okibeera nakula ngamba njagala olinnyonnyera nagirinnya so kati mulimu oli passport togenda gamba nti okata emitwalo 5 olumu oba emitwalo 3 waliwo oli nga tasobola zikwata kusinziira ku nfuna ye kisinziira ku nfuna ye naye Dubai nabawa gundi Oman nabawa video ne mbagamba omuntu yenna guno omulembe abantu batambula olina okuba ne passport n'oba tokiina mu mutima gwo n'oba tomanyi nti enkyo ojja ttambula oba omwaka ogujja right now nfuna chances omwana wange ali bweru akola nagamba Shamsa wano wendi walungi na mukama wange ayagala omuwala mwa visa kati recent omuwala gwe na postinze yagenze talina kye yakoze yabadde ne passport era nze chance yazze kati ne bangamba nti Shamsa twagala omukozi yagenza Dubai twagala omukozi ku odalo mukwano gwange akolawo nga betaga patana nembagamba nina omuntu naye talina kino mukama we omukyala nampereza visa nampereza ticket then nakola ki namuwa buli kimu nagenda nakola so kyo kyenaningesa kugamba nti atusiko passport n'oba toyina interest kutambula gifuna ebeera nayo gikuume uyo Morris mugamba n'agamba ye talina agenda kubeera Uganda uyo olaba ddiru ye Dubai bwejja nalowooza ayenda sazisaawo ticket agenda bulinnyawo bbaasi nfuna nnyo chances bwekyo oluusi nenjagala ziba baganda bange naye ngaamu tebaga ate bw'obala mu process yo processinga passport is a longer process it's long and bw'ogala express takes much more money kitegeera okay yakatamu mbayamba kwa ono lyajja nagamba Shamsa nina sente naye simanyi kyakola tofunayo bantu bamu bakugamba neggwe buli kimu okimanyi omanyi abantu babeereko ku social media agamba naye ggwe buli kimu olina solution yakyo actually n'omwami wange yakingambako omwami wange yakingambako wakula oli mugezigezi oba ogezi wadde bukulu no nze nakula ndi mugezi gwe genda ombuliriza wali mugezi oba mutetenkanya oba byonna era nze baganda bange abalenzi basiba bagamba kayisa nga gwe wali omulenzi wali olina kuba mulenzi kuba bannenyumirizaamu nnyo bagamba wali olina kuba mulenzi mu baana abo b'oyambye naddala abali mu gundi olina boyambyeko abali mu biyumba nga babonaabona embeera neetereera ng'obayamba otya kwogera nabo bwogezi njogera nabo ne mubulira ekyokola kati like recently nagwe nalina era nze namuyamba n'agenda n'akola like we yagenda okukola ng'alinayo alina muganda we e Dubai bwe yali alina muganda e Dubai mulenzi kati balinayo brother we Dubai
ne babeera nga bakommunicatinga kusimu mukama yamubuuza olina n'omuntu omwana amugamba ye namubuuza olinayo omuganda wo nti muwala mulenzi nti muwala teyamugamba nti alinayo n'omulenzi ekitegeera kati mukama ye namukota live nga yogera ku ssimu naye nga yogera mukama yali yatrackinga essimu ye like nga kyayogera mukama waakyo owulira kati namukota live nga yogera ku ssimu ye yalowooza yogera na musajja namugamba muganda wange mukama ye namugyako essimu bwe yamugyako essimu nakubira ennamba eyo nokwakubidde nga gaye era yali mu Dubai naye nga ekituufu era baluganda kubeera muganda yayampereza ssente zatwala omwana so bwe yakuba essimu omusajja yazikwata mukama we yakubira oli essimu nambuuza ono omuyita nti muganda wange kyokka nekimugobya namugamba oli mulimba manyi abawarabu baagala nnyo amazima namugamba olimba oli muyaaye lwaki wangamba nti mulinawo muganda omuwala tiwangamba nti olinamu n'omulenzi namucyankanakaawo namucyankananya nankubira essimu omwana nemugamba go back to the office nadda ku office namufunira wala wokukola and she's fine ekyokugamba nti nina ekyo nakyo kigobya omuntu kyenagamba abawarabu b'e Dubai nze experience nebafunamu ebbanga nemerade esaaliyo ddene tebeeguya abakozi ne tiketi ezibasaala oli asobola tebalinga omaani woba olina okubeerawo oba oyagala oba toyagala amwe abo abaana bozooyamba are there some people abakwebazizza oba like mu Luganda bayinza kiyita kuzza muzigo ne bakomawo nga biteeredde nagamba Shamsa kwatayo riyal oba diramu are there some people abakomawo ne bakuwayo ku ssente olw'okubeebaza oba bajjase bagamba thank you ekintu kino nkifunyamu both sides nkifunyamu like experience like oba challenges nkifunyamu abamu omuyamba natwekisa ate nakufuukira ekizibu mulimu bw'oyamba nakwerabira which is okay kuba nze kyemba njagala owulira nti she's fine kuba oli omuntu lwala ne waba musajja oba ne waba mukyala oba ne waba mukwano gwo omuntu yenna bakola ebibi muyinza okubeera omuntu nakunyiza naye ate obulayo kirungi kyokola ki kyomwogeraku kyova ebiseera ebisinga ngamba mikwano gyange omuntu nga tonaba mukyawa tonaba mujajinga soka oteeka ebintu byakola ebibi ku minzaani n'ebirungi ku minzaani ogire kiriwo ekisinga obuzito bwe bange ebirungi byebisinga bino ebibi tobiwa nnyo makulu kitegeera so kati nfunyamu challenges mulimu abamu nga oli na grudge from nowhere tomuyinaako buzibu nakuletako empalana just because you loved okitegeera tugamba nagamba kana akaana kano kaba katya bwe kati olina kiba nga kimuyisa bubi kaba katya ne feva olina kimuyisa bubi oli najja nagamba Shamsa nyamba mu kino ate nga saagala kulimba olwo kyesigenda kusobola nkugamba kino sigenda kisobola ate oli n'abufula obusungu Shamsa yaganye kati recently n'abaana ino omwana yali yasiranira Dubai sijja gamba nti nze namutwalayo yagenda yekka nagezaako kuba by then nga ate mu maani nali ntulugunyizibwa nga tuli mu gundi yemu nga tuli mu gundi yemu abona nange mbonaabona njagala kudda naye ayagala kudda ne mubuulira ekyokola I was up and down mukama nanyamba oba nze namusooka nali nakadda ajjuke nakomawo ndi mulwadde naye nagezaako nengezaako kyensobola ye nagaa Shamsa nze tonfuddeeko abalala bafaako kitegeera neze mutima nangamba kasitanze mukama alabye nina kyengo kyesisobola ngena nakugamba sisobola ate saagala ate gwe okifule nabusungu gambe nti ate mbadde saagala kingasa kyo okuwaliza kintu kyesigenda sobola ate ogambe Shamsa yanzibwa oba Shamsa yakola bwati so kyensobola nkikola kyesobola era ngamba sigenda kisobola birungi ki byofunye like mu kuyamba abo abantu bozooyamba saa zino n'abaana nga tandabangako like nina mukwano gwange Hadija ali South Africa right now naye yasooka Oman nadda Dubai netwesanga netukikuba netukomawo ffenna tetwamalako kati ali South Africa tetumeetingangako but she's that person kati like nga kwoyo omwana gwe nayamba yakwata ssente nampeereza nanga Shamsa guliramu omwana kino kitegeera ye muntu namanya nti kati like nga wembadde omulwadde nagata emitwalo 5 nanga Shamsa agenda mu ddwaliro ne wabawo ne bali nga tomumanyi mukwano gwe just ku Facebook nobeera wanaga Shamsa mpe namba yo njagala kuweza just emitwalo 2 I do appreciate whatever you're doing sikumanyi ne nkwagala nakwata sana nazikuza nga tona kyomukoledde kati byayimu ku byankosa nenyamba kati eki nenyamba kwa mikwano gyange oba olina jana nga Shamsa njagala tamba nembulako emitwalo 3 embanjirina era nga kwata ne atuuka eri nagamba njazi kuddiza nga atuuse bwatuuka abakuddiza ne bakuddiza
Abatakoddiza n'ogamba inshallah. Abakunyaga. Okay. Nate buli oli wanyaga nze ate nayongera funa mikisa. Challenge kizofunye like mu kugezaako okubaako boyamba. Challenge zenfunye. Nti sometimes omuntu ayinza okujja mu bad timing. Like I told you nange nina bye neetusaako. Nawe olina ebizibu ng'omuntu. Yeah. Nina bye mmaliriza. Nina kale bye neetusaako like nga bwe nagamba mba nina akapoliti kange ngaako neetaaga okazimbamu. Saagigula kubeeraawo. Baba nabo business bange bwe ninawo bubiri wetaaga okwongeramu. Sebusobola kubeera business etambula oyongeramu. Ate nina abantu bangi benkwatako sijja gamba nti obono kwabamu tebabamanyi obeera ku kyalo nosanga omukadde nga talina kyakulya nosanga oli talina kyakwambala nokwata ku ngoye zolina n'omuwa n'okwata akasente koyina n'omuwa. Oluusi olina omuleka enamba y'essimu n'omugamba bw'oba olinawo olemereddwa nkubiraako kye naaba nsobodde bankuterako omutwalo oba 5 like such people nabo mbayina. Kati oli ayinza okujja saawa eyo najja nagamba Shamsa njaga nfuna emitwalo 2 ng'agagala saawa eyo. Ngalinga yazikuteresezza. You promise someone omugamba mpaamu obudde. Like bwe naba nfunye I will give you. Shamsa oba oluusi olunaku ne lutuuka nga you failed. Omuntu kingangana omusajja asookera ku makya nagamba wiiki ejja ogenda siba enviiri n'atuuka nga ssente talina. Nga zigaanye. Olina kunyeega. Tolina kunyeega. Gwokola ki? Omusajja yakusuubiza essente n'atazifuna. Christmas wiiki ejja Christmas yagambye Lwakutaano. Yansonga lwaki? Ati gwoba wa budgetingidde wuwe omanyi agenda kuweza Christmas n'atakuwa. Nkuze sitanya kwagala ku dependinga ku bantu kyaka omusajja wange asoga nti sikala nko kumakya ndi musaba ya $1. Iwe tugambe toyina musajja. Ate kati ogamba omusajja takerangako which is which. Shamugona nganze nyiza okubulako mu mitwangu mu seriously molisi wamma. All right. ETV Uganda Word XP is my name. Kakati waje weeraba do you really kuba bino byonna obikola ndowooza tolina registered charity nti oyamba ono oyamba oli osuubira okuwandiisaayo ekibiina ekyobwana kyewa ekigezaako okuyambako abaana. Actually ekirooto kyange mu bulamu bwange kokolawo foundation era mukama inshallah n'amala onokikola otya ng'ate oyagala kuddayo tutambula. Ndakikola yadde nzira okutambula era nina abantu bange benkolagana nabo like I told you nafuna support. I have a friend of mine bamita Fabrice Haman ali South Africa. Ina papers era zeyampa zirina oyitamu ngende kuba already naye abikola ina abazungu bamuyambako so bwe yalaba kyenkola n'asalawo mwegatteko tukwatagane ffena inshallah within time ngenda kuba nkiwandiisa abaana abagadde tuyamba bajja tuyamba. Kakati ki ekiddako? Uno Desemba tuli mu Desemba. Kyekiriwo abakulaba bonna oyinza obbagamba kino kyekipya ekiriwo Christmas ogenda jjiriira wamu oli mu Kampala oba ogenda ttambula? Simanyi sijja kulimba muno social era ogera ku makya nga tonda byakitegeeza mba ntambudde naye nga kyenyinza okugamba especially my friends singa nnyo okwogera nnyo ku mikwano gyange abawala oba bakadama like bakadama bannange kyo kyonna yannaba nkyusiza omulimu sigenda kyejjako kuba nakifunamu kyakukolera erinnya okunkolera erinnya fine kyankolera erinnya naye ate kyanyongera okubeera omugumu fine kyansanga ndi mugumu nekyanyongera omugumu kyampa abantu kyampa emikwano nkifunyemu bingi so kyejjako nakyenyumirizamu era nze omulimu gwange saagukwekako ng'abalala oli agendeyo n'abanga akadama n'akikweka. Toyagala abantu bamanye ekituufu kyakola. Tayagala kumanya bantu kyakola. Nate nga abamu beerabira nti alina n'abangi basinga abali eno beerabira n'okwerabira nti waali waliwo ate bangi amu emabega beegomba obeerawo. Obeera nga ye. Kati kyenyiza ogamba mikwano gyange oba kyendiko right now like I told you I might travel again. Actually kyeyo kyonyaga nkiweyo emyaka 2-3 era nga enfumbirwe 2-3 onoba tokaddiye emyaka 2-3 nja kuba emyaka emyaka 2-3 gimala gijja kuba gimaze okutuuka actually njagala omusajja wange ansange nga I'm financially nga tagenda kudda wagambe buno obuwala si byakujja nga amanyi nti oba ampadde oba tampadde nga naawe oyimiridde he's just a bonus so lwampadde alhamdulillah lwatampadde ize njagala sanga omukyala nga nange nawe enyumiridde amorisa agira aleeta application yagireete office zisangibwawo omukulu aleeta application zira office okay
mwebale nnyo yonna gye musinzira okutulaba tukyali ku ETV Uganda. Thank you so much for watching. Tubadde just tuwayawayamu katonotono since the last time we met bingi ebyabeerawo. So many people ne bagamba Shamsa alimba but avuddeyo n'ayogera. Abamu bakkiriza ate abamu ne bagaana. So buli muntu alina engeri gy'atwalamu obulamu bwe, buli omu alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Neera kyenjagala okubajjukiza abavubuka bannaffe nti mukole myaka gya Akola yadde tuli mu Christmas. Sente temuzirya kuzimalawo kuba after this festive season, Christmas ng'ewedde, Boxing Day ng'ewedde, olusooka nga luwedde. There is life after that. So mubeere beegendereza the decisions you take. Abavuga ebidduka tonywa ate n'ovuga. Bw'oba onywedde atanywedde y'abaakuvuga. Bw'oba tolina byetaagisa tovugira ku kkubo kuba oyinza okukosa abalala. Unless ng'olina ky'ogamba abagoberezi bo ku Facebook page zo na buli kimu. Abagoberezi bange kyensooka ddala kyenyinza okwogerako nti bebale kunjagala. Mulimu abantu abanjagala banaye ne banjagala n'ebyenkya oba okitegeera. Mulimu omwana, waliwo omwana akwagala banaye ng'akufiirako naye nga tomanyi na kyakumukolera nga you need to meet that person omwehaga oba kaloba omwebazo ate nga sina ngeri gyensabamu. Most of them tebali Uganda. Okitegeera nononya engeri ate abamu baba bakomawo ate nga nze nfuluma abamu tetwali mugana okukwatagana oba okitegeera. So kyenyinza obagamba abawala singa kwogera n'abawala tuleme kutunulira nnyo basajja, like kutunulira omusajja guno omulembere bakyatunulira nnyo omusajja nti omulinda akwe buli kimu akwenvira omusajja akwetama. Then ekirala omukazi akola n'omusajja akola kibangwa mangu creating up the family mwezimba mangu. Ate n'abasajja kati bagala bakazi bakola tebakyagala bakazi batuddeawo. Fine oyinza okuba yo beautiful naye obulungi okera ku maca ne buggwawo. Wuyo we yamuteeka waka ayagala abeeraawo tayagala akole. Awo mukyamu namugamba oyinza okuba nti otangira mukazi kumukwana mukazi tebana batatukwanira n'okusimu batukwanirako okitegeera. Omuntu yakuuma yeka kyenyinza okugamba. So about let them not be like kutunulya musajja yeka soka omusajja akusanga ole tomanyi omusajja akusanga nga nawe wakolamu obanga olina woyimirira takumanyira nnyo atakwisamu nnyo maaso nga musaba buli kimu you are over dependent. Mulimu waliwo abali awo nga saa zino ayinza omusajja kumuwa sente za Christmas. Mulimu abawala abagenda okuba guno omwezi nga gwo ate ne wabeerawo n'abawala especially kyenyiza n'okwogerako ekirala mikwano gyange abali ebweru abaleke n'abaana. Let us be very very careful with the people betulekera abaana baffe. Tunulira muntu kigolekedde omwana. Nina experience right now gyempitamu ya mukwano gwange yaleka omwana namujeeyo. Omwana yamuleka like last time yakomawo mama we sente yazirya which is fine. Nga baweza bazirya ku mwana kitegeera nti bali bazikozesa ku mwana naye nga toyinza kukozesa sente za muntu n'oba olabira mwana myaka 2 nga muntu natasangawo 10 yadde emitwalo 3 ku akawunti nti wadde nga olabirira mwana. So nalaba nga yegundi gye yawa mama we yegundi yawa nemugamba omwana mujeeyo omwana alina abeewaabwe. Omwana we yamujjayo yamuwa like obanga walaba anti oba muganda wabbawo namwasanga we situation gyadamu isamutadde nnyo njala namujjayo namututa mwana myaka 4 namujjayo nze ndi naye nze mbeera naye right now. Kati oyo mama w'omwana aliwa baweereza sente mama ranga lenga ngambe mwana mama w'omwana naye ali bweru ali mu kiyumba. Okay Oman Okay. Nga wona abeerawo nga mwogera n'omuntu. Actually wala ndi eno Uganda naye have you ever met her? I've ever. Okay. So right now mulimu abaana abali ebweru tetwemanyi tandabangako nakutuma. Naga Shamsa ngendere wakakola boti ne boti nakwereza sente. Shamsa ngendere waka labo mwana wange mutwale kino Shamsa agenda kusomera twali omwana wange kino Shamsa ye wakabetaga kino like that. Okay. Ngabo en communicating na bakati yangu bile simu nga bamugambye omwana mulwadde nampereza sente. Nangamba ntwalirako sente waka sente sasobola nenziweereza sente tene bazikozesa omwana batamutwala mu ddwaliro. Ogenda tukayonga embeera. Namujjayo ko sajjo. Nagenze tuke mu mbeera omwana gyalimu nga talina n'amazzi mu mubiri. So I had to rush. Badde tebamuwa mmere. Sinza nakulimba. Ng'omwana ali dehydrated. Era ali ku kitanda. Kitegeera. So mama wali informed about that. She knows each and everything. Kubera yangamba gendo je yangambye gendo nzigireyo mwana wange.
kati gwe wakaba kiraba batya gwonosombanga busombi n'oleeta waka ofuusa ensomba byuma kyova njagala nkolayo akasomero kange owai omusajja onoosobola obufumba abasajja nga tebaagala abantu basomberera actually ekyo kintu ndibakikola kyova olaba nyinza n'okugamba olunaku nakola interviews nja okuba twafunamu obutakanya I like someone agenda okunjagala nga bwendi okitegeera mwafuna mu misunderstanding ate olina no nedda kati nze omusajja wange nze ekisirira ekisinga kyasinga okumpena nga I don't give him time so kati nze serious ayinza n'okuba ndaba ssaawa zineno kale lwaki omusajja tomuwa budde akimanyi ate amanyi omukazi nedda alina okimanyi omuntu why don't you balance your social media work and also ensi gy'alimu kati ye ali USA ssaawa zineno kati right now ye waba yeebase nze mba ntunula ekiro kati like ekiro kyeno yeribamisana so abeera kula online paka saa nga 8 ez'ekiro kati bali mu kukola kati bali mu office bali mu kati office kyasinga complaining kati yatusana okugamba ntoleka ekintu kimu ku Facebook oba ku mikwano naye ntoleka ekintu kati n'osalawo ki byenambya sisobola kuleka mikwano gyange sobola abantu bange ate naye omwaga naye just kyemusala alina kumanya actually nze twakyogeddeko nemugamba batasobola kwagala muntu nga bwali then you have to break off abantu baba there is a way you can balance that. I try my level best but simanyi ekyayagala kuba actually yagenda okunjagala yagenda okunsanga nga amanyi Shamsa yani I'm a person for people nze ndi muntu w'abantu kati alina okuguma then baba tasobola twala tusobola kukwatagana kati gwembera n'ogibeeramu bw'otyo no kati abayimbi tebali baserebu abasajja tebalina basajja batebalina bakazi si bafumbo abasinga Moine si mufumbo tayimba Rema si mufumbo tayimba Rema mufumbo yeah mufumbo ewana ewa Dr. Hamza agoma ulire nsose gawulira ko boyingira Mr. Howard let me tell you this boyingira jajanga ntinze njagambye nkuze bangamba toyingira mazina ga Nkima nga tojja kusobola nga twaga tokiza mukira kukonako boba kiringanga mukazi boba yagadde omusajja ng'omusanze munyi wa mwenge wamwagala okimanyi mutamivu then omaze okutuuka naye lwaki ate oba omugamba nti va ku mwenge anti n'ekirala n'Enkima toyinza gibuulira buwoomi bwa mubisi ng'amenvu weegali kaakati yo Enkima eba emanyi amenvu ge gasinga kakati gwe ne bw'oginnyonnyola ati omubisi guwooma nnyo okusinga ekitegeera ekintu ekyo so buli omu alina likes but I think abaagalana bonna possibly not you I think most of our friends most of our brothers and sisters abali mu long distance relationship ebyo nababiyitamu ogenda okwesanga nti guy ali US right now mu states ze balimu it's like midday ezimu ziri as early as 3 p.m. As early as 6 abamu bali mu ssaawa 3 abamu zigenda wera mukaaga so ogenda okulaba nti ffe tugenda kwebaka nga bo bannyuka okiraba so ogenda okulaba gwe weebase message ogenda zisangako ku makya gundi tokyadda mu message zange kati mwe ekintu kyenyiza okwogera like ngenda okyogera bwe nti wenaaba njogedde ku kyensonga omuntu wekituuka mu relationship njogera nze bye baŋŋamba oba jange yali mukyamu simanyi bw'oba oyagala omuntu olina omwagala ne weakness ze olina omwagala n'ebibi bye n'ebirungi bye kyonna kyali oyinza osanga bw'oba omusanze n'abaana omukyalo osanze omusajja n'abaana omusajja osanze omukazi n'omwana mwagale n'ebibye byonna okitegeera omuntu fena tubeera mu relationship naye tugamba nti egenda kuba perfect omuntu olina omwagala n'ebibi bye nomanya weakness ya Shamsa eririddawa nayagala Shamsa nga muntu w'abantu ali ku Facebook muntu wa Facebook kale kanchogerewe nti Shamsa muntu wa Facebook ngizo gamba yenfudde kyendi kuba njifunyemu emikwano eginyambye byesinza nakumalayo nagamba we nalwalira omutwe it's the friends sente naye nkozesa sente ninakozesa obukadde 3 mu emitwalo 8 okunzijanjaba omutwe naye sijagamba nti nazikwata wamu nenziwayo nazifuna mu mikwano tebandabangako okitegeera so kati bw'oba onjagadde njagala n'ebibi byange
njagala n'ensobi zange njagala nange nkwagala nga bw'oli love me just the way I am nange nkwagala nga bw'oli omusajja omukazi oba osanze omusajja mwagale n'abaana be mwagale n'abantu be bomusanze nabo n'emikwano gye na buli kimu ekikye naye akwagale na buli kimu ekikyo things can go fast nga bw'okiwulira bigendera ddala bulungi naye gweobeerawo nga fenafena bwe tuli bantu bakulu ng'oyagala oli akole ggwe by'oyagala abaganda bagamba akakyama mamera bw'okagolola kamenyeka so kati ojja kujja onjagale ongambe Shamsa kino olwo kino kiraddaddala mu butuufu ng'ekintu tosobola ekitegeera kati ekya FB ekyo nsobola kikola bakangeze nga nfumbiddwa bale mba nkyogera nga ng'empeta ogiraba ku lugalo n'ogamba owaayi musajja kyaŋŋaana obudde ng'ate muli awo mwenna si bino mikono gye naye katwali nawe siri mikono gye tomanya ekyabu kyakumakya nga buli omu ali bibye nga naawe oyiyiza ekiddako sinamutala waffe tebamumanyi tanaba kufuuka mwami wange ddala oba okitegeera so kati emintu ebimu oba olina kuguma nga naffe abakazi tugumira ensobi zammwe tugumira bingi ensobi zaabo nabo balina okuguma nagamba mukyala gwe nayagala bwati tonsanze mu bwenzi tonsanze nga nkola ki just welcoming people ate naye naba like nga nfumbiddwa so akudya abantu nti ewaka nfuulewo essomero era will be having a place sinati nenda bakapolitika ngaako kendina tomanya nyinza kazimba mu kigundi nga kyakuyamba abantu bange orphanage. All right, that's where we've been. An interesting story to tell. Hayati Shamsa tujja kubanga tutambula naye mpola mpola tujja kubeera tumukomyawo tulabe updates na buli kimu nga bwe kitambula gwe wenna ali eyo ng'olina any interesting story eyinza okuba ya ssanyu ya nnaku omanye ekyeyo abamu bakitunuulira mu bubi bwokka ebirungi tebabiraga naye gwe ali eyo ng'olina ebikunyigiriza ku kyeyo oba obadde Kadama oba obadde mu woteeri oba obadde Kirina yonna gy'oli kuba egyo emirimu gikolebwa ne baganda baffe abali mu US abali mu Europe gye bali ba Kadama lwakuba bo ebyo tebabyogera so oyinza okuba ne challenges zoyiseemu if you don't mind osobola okusharinga naffe namba yaffe weeri awo ku Facebook ku Facebook ETV Uganda ku YouTube ETV Uganda n'essimu yaffe kweri ku vidiyo eno osobola okugirabaawo enamba eyo kweri ku WhatsApp n'okugikuba osobola okugikubako bajja kuba bakukwata era bajja kubanga bakubulya ekyennyini kye weetaaga okumanya. We want to share your stories. Mujje tunyumyemu. Bannayuganda bangi baagala okugendako gye muli. Bafune obumanyirivu, bafune information esingako awo mu nsi ez'enjawulo, ab'e South Africa, abaana bangi nnyo abaagala okugendayo, abali mu Gulf countries ensi z'Abawarabu awo wonna, waliwo baganda baffe abali mu Asia awo, China, Thailand, Malaysia. If you have an interesting story, yonna story gy'olina oba ya nnaku oba ya ssanyu, mbadde nsaba muganda wange mutukubireko tubeere nga tusobola okwogerezeganya tujje tubakyaze mubeere nga mutubuulira naffe tubeeko kye tuyiga inshallah tulabe ensi bwetambula tuzimbe Uganda yaffe ey'enkya mulembe gw'abavubuka tugezeeko okulaba nti tukikwasaganya mpola mpola ku kamera nkoze ne Morris Fresh Eyes mbadde ne Hayati Shamsa mwebale nnyo bannange mwebalire ddala until next time thank you so much for watching.